maibe maibichi bubu ona wairiza tamanyi luzungu tena kwijja ngo demu like post wanji tumanyi mugantu tumanyi luzungu simanyi luzungu nene kana mwete lumulumanyi newe sibali kubanga tuli baganda bana spice naye post je nakola ndayo no gisoma tena oyogera na ku relationship teyogera ku musajja mbo be muwana teyogera ku chika ti mwe mitwe ja mwe bachafu erinnya just ne bawulira mu yaniseno erinnya yaniseno no lyo kale twawulira namba nkoyi banage my family has to know my fans like nkoyo kubanga ekintu kye tulina kyonna tukikuumira mu ddaaka tukiteeke abantu bakirabe bakijiwe mwakitaddeyo twakitadde era munaye bayina we olimba lwaffe lutrendinga mu audio kimanyi olimba okuba ne views omutwalo gumu n'ekitundu in less than a day I last checked ngeri mu 18 hours in 18 ne mwakola oluyimba naye kirabika mu Uganda temwakoma ku luyimba olaba tubasanze neno mulimu kulya kasente kati twegala tubeerewa abantu bakola ennyimba nga ba mikwano kati bagala tusangawo mumane mutambulamu kimane kigwa tukuyise wano tusanze anze mbadde nze mu byange ne mbasanga nisi gwe nga toyogeddeeko nze njogere nze banjogerera bwogerera wafunya kwogerera bimala yabikwasa ngogera disimala gogera kati muzi wano kuwugako aze kubeerawo munange omanyi buli kimu kyakwebeererawo Diana Diana owaaye niseno Diana omwogerako ki ye nga ye she's a very good person mulungi she's a free soul mwakwatagana ddi she's a free soul omuntu ali awo atayinamu kizibu kyonna she's a good person ayina personality eri engonvu ayambulira buli omu ate si kwangulira she's successful in a friendly way I think she's a very friendly person bayizoloza mbundimwa bayizoloza oli mwangu abayi mu Luganda ebigambo bisobola okutegeeza ebintu bingi one word might mean like so many things in a friendly way she's a nice person that's what he meant muntu mulungi bantu twenoonya ekyoboma ffefe mbi twenoonya tukola ffenna buli kimu buli kimu kikola mwena n'okuwuga muze kuwuga mwenna mikulo n'owugana biyenje era owugana abantu balala walona abantu abalala nisenwe n'okuwuga muwuga mwenna kale katubaleke munyumirwa olunaku lwammwe n'abantu mugende namwe mwogereko ne bali internet waliwo kubabula ntugamba nange Winnie waffe kiki nembabula abantu ne bakuleetera olwo n'avere mu kasonda baleetera ani abo naawe tebandeeterangako nange bandeetera ati nfana bya swimming pool ndiwadde mba okuwuga naatera n'okuddayo Winnie wamma gundi okuvaayo nakuba omuwagizi tteke gw'okyogerako kigwe tegera butegeezi ekyokuba yavaayo nakuba omuwagizi tteke gwe nga gw'okyogerako ki buli omu wa mbiri gwe waliwo abanyumirwa bakwatako waliwo abatayagalira ddala bagambye gwosinga okukuba abantu wamutandidemu empisa zo namusiize nti ompita bizigo Never remember come seminar. Go on my diggy down. Go on my sicky bitch, give me more. I was up to it, no. I'm
Yes, star.